The newsroom, where untold story is revealed. If you don't keep quiet, I will not give anybody to speak. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Tugamba mwami Museveni n'ofa kimunonga lugaha ku mwanyi zaffe va ku mwanyi zaffe. Put a question that the National Coffee Amendment Bill 2024 be read a second time. Those in favor say aye. The ayes have it. Ngabo ogenze maaso n'okubeera ng'olaba ka video ako nkugambye ekikonde ekinyokedde mu Parliament ya Uganda ate nga emmwanyi ekutte wansi ne waggulu. Ntera nnyo okukozesa ebigambo ebigamba nti tulonde nnyo ababaka abagenda mu maaso n'okubeera nga balina omutima ogulumirirwa ensi yaabwe n'ogwagala ennyo abantu baabwe. Ate era n'enkubiriza abantu nti yagala nnyo muntu munno nga bwe weefaako ggwe wekka wabula fuba nnyo at least obeeko n'abantu abalala b'ofaako, at least obeeremu n'omutima munda mu ggwe ogulumirirwa. Olunaku olw'eggulo kugambye kubadde kulya na kukomba sowaani ababaka bagenze mu maaso n'okubeera nga bakayukira Speaker Anita Among. Kyokka nno ekyennaku Speaker akawaŋŋamudde bibadde mu byokulonda nga bagamba nti bagenze mu maaso n'okubeera nga balonda. Speaker ategeezezza n'agamba ababaka, make sure those Bagandas don't have numbers. Inti abaganda bebeesibye nnyo ku kintu ky'emmwanyi. Jjukira nti baavaayo ne baleeta omukyala amanyikiddwa nga Pineti okubeera nga yagenda mu maaso n'okubeera nga yatwala emmwanyi waneeno mu ggwaga Uganda. Kaakati nno bwe gwali bwe gutyo abantu ababaka ab'enjawulo baavaayo ne bakivumirira era ne bakigaana eyo ddiiru ne bagiwa. Ate nga Pineti y'omu gwe bali bawadde ne ddiiru ey'okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa nga bagamba olaba gwe twalabyeko ye mwana eddwaliro limulemya n'asobola kuwasaganya mmwanyi. Kaakati nno muganda wange kankuwa ebigambo ebyo sooka owulire clip ya Speaker. We have the numbers. We do. We shall test this thing. What about because we already had this side about 80 people who stood who have voted May. So and this was about 130. Then better make sure that those Baganda. Kati gubadde nno bwe gutyo omubaka amanyikiddwako obulungi nga Geoffrey Lutaya olwaleero agenze mu maaso n'okubeera nga yeevaamu n'agasimbagana ne Speaker Anita Among. Ndamugamba lwaki ogabula obutwa mu mmere ng'okimanyi nti emmere gy'ogaba si nnungi naye nga gw'ogiyita okubeera ennungi. Bakadde baffe batukuliza ku mmwanyi, family zaffe abantu ab'enjawulo baliwo ku mmwanyi gwe ng'ogenda mu maaso ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. n'okubeera nga mumala gazannyira ku kirime kyaffe bwe muti wulira ebigambo bya Honorable. Wondering, Honorable Minister, why you people preach patriotism yet you are not patriotic. You pretend like serving good food yet you know very well that you have poison in that food. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Yes. Why are you serving one person instead of the whole country? Yes. You mean you don't know? You mean you don't know what you are doing? We know that you are serving poison, pretending that you are giving us good food. I strongly deviate from what you are trying to bring to this house. I beg to submit. Kakati no Speaker ye amuzibu n'agamba nti inze saakulira ku mmwanyi era ze sirima mmwanyi wabula nze ndi mulunzi yamwe kato keeper. Ne tugamba naye Speaker lwaki toba na mutima gulumirirwa muntu wo.
kusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gyempere like mwatu etambulire eddala etuukane ku muntu ali eyo eyandyetaza ogenda maaso n'okubeera nga agiraba ate era gwatana subscribinga nkusaba muganda wange soko subscribing ate ensonga tuzitambulize eddala malidadi sanna kakati Lope Joel Ssenyonyi aliko ebigambo byagenze maaso n'okubeera nga ayogera n'agasimbaganye ne speaker Anita Mwankambi kuwe. The roles of UCDA and MAIF are totally different and cannot be bungled together, and so on and so forth. I wondered what happened now with the conclusion, because I thought after laying that stage, it would be clear that MAIF should keep doing what it is doing. UCDA should be empowered to continue doing what it has been doing. Honorable Lutamaguzi Semakula agamba Yesu wakusirika okutuusa nga lino ejjoogo aligenze maaso n'okubeera nga liggwa. Lutamaguzi agenze maaso n'okubeera nga akawaŋŋamula ng'agamba speaker ne wano mu ntebe mw'otudde enkeera lugenda kukya ate nga munywanyi tokyagirimu. Right Honorable Speaker, when you had just become a speaker of this august house, you say to the public that this is a people-centered parliament. Don't put me into I withdraw right onto Honorable your Speaker. submission. I Don't withdraw put right me. Honorable Speaker. No. Go straight to the bill. Yes, the coffee. Right Honorable Speaker, being a coffee farmer, the people of Nakaseka I represent in this august house are saying no to rationalization. In the following, in the history we have ever had coffee marketing board. It went. We had the cooperatives. They went. There is no way you can cut a hand that feeds you, honorable ministers here. The economy you are talking about today is boosted by UCDA. One of the sectors that boosts this economy is UCDA. Unless there are pressures behind. I had the report which was read by the chair. It was very clear apart from the conclusion. So therefore, being a member of parliament, right honorable speaker, a coffee farmer, and a defender of people down there in the villages of Nakaseka and across the country, including you, the speaker, because in the beginning you told us you are also a coffee farmer. We are saying no to rationalization. Ebigambo bya speaker Anita Mong ng'agamba nti lino etteeka lya kuyita oba mwagala oba temwagala era balina okubeera nga baleeta ekiteeso bakiteeseeko okubeera nga ekirime ky'emmwanyi kigenda mu maaso n'okubeera nga kikwasibwa Ministry ya Agriculture okubeera nga be bakivunaanyizibwako. Kino kitegeeza ki eri omulimi w'emmwanyi biibyo byewulirireko. The debate in Sereko. Madam Speaker, we are challenging your decision and we are more than 50. Right. It's okay. Right, we are challenging your decision. Right, just It's a second. okay. Madam. It's okay. Honorable Sereko. Right Honorable Speaker, I just want to bring it to your attention. Over 40 of us have stood to challenge your decision, and it's provided for in the rules that the Speaker's decision is actually challengeable, and there is a modus operandi. It starts by at least 40 members standing up, and from what I see, we are over 40. I would like to suggest that... Order, Madam Speaker. Order. Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, I'm still concluding this matter. Right Honorable Speaker, I would like to suggest that you give audience to these over 40 members that have stood. Which 40 members? More than 40 here, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, I can mention the names. Honorable members. Order. Honorable members. Omubaka Namboze Betty Bakireke akombye okwerima n'agamba nti tekajja kubeera kulya kamanye ng'akoza n'owebwa. Today, if you were to move UCDA to the ministry, who of the two should learn from the other? Because after 32 years without you handling a business, and then all of a sudden you come back, and when you read through the proposal to abolish UCDA, you will find that the workers now are going to be spread in different ministries. That means that we are going to lose all this institutional memory.
And I don't know why a parent, because even in the act itself, the ministry is given a very big role. I don't know which parent would like her child to go back home after. Kakati Honorable Sewungu ayongedde n'agenda maaso n'okubeera nga akkaatiriza n'agamba embeera nedda. You killed the coffee after taking government. And people have fought their battle using UCDA to come back. Bugolob is nowhere. All the cooperatives are nowhere. People have started growing their coffee and UCDA has given them support. Why do you fear people becoming rich? Why? Why do you fear people having money? Statistics in our constituencies show that because of coffee and UCDA giving them seedlings, people have got money. They are paying fees for their children. They are taking them to St. Mary's College. They are even paying money in government USE schools where you are not giving enough funds. But here you are trying to bring a penalty by meandering back to the system. Kindly, Honorable Bright Lambirama, go to Isinjiro, where you come from. You know that bananas being grown there. Were they there at that time? What? Ababaka abuuna agenze maaso n'okubeera ng'asinzira wano n'abuuza nti tuweeyo ekimera kimu oba ekirime. Ministry ya Agriculture kyagenze maaso n'okubeera nga promoting okujjako okubeera nga basaanyawo bye basangawo n'okuttatana ebyo bye tugenze maaso n'okubeera nga tukolerera akabanga. If the minister of agriculture is doing well, let him stand here and tell us one crop which they have done so well to give us a basis of confidence that they are up to anything. They don't have it. They've killed the tea on their watch. They've killed the vanilla on their watch. They've killed all other things. Even fish, which is inherent in the lake. Government had to institute a military to go in and intervene. This is an entity that is not ready today. Let us not create anxiety. Good business is about predictability and durability. Let us not slaughter an animal that is giving Uganda $1.4 billion as of today. Omubaka amanyikiddwa nga Medadi Seggona wuuna agenze mu maaso n'okubeera nga agasimbagana ne speaker n'agamba nti gye mukoma okubeera nga munyigiriza ennyindo oba oliawo mujja kubeera nga mugizaaza omusaayi. The reason we maintain agencies like URA, Uganda Investment Authority, is because they are strategic. Do you want to tell me that a blameless entity called UCDA, which has promoted coffee after the destruction and death of Coffee Marketing Board, should be sacrificed because some people are not doing their work? Can we talk about expenditure in a government, in a parliament, for strategic reasons that gives money to a private company, and then we say we cannot give money to an agency? Kakati msajja mukuru Honorable Hilale Chiyaga oba Dr. Hildaman naye olwaleero avuddemu omwasi. Ebigambo bye bibino. Right Honorable Speaker, with the unemployment challenges Uganda faces, the report clearly brought it out that UCDA has managed to employ 12.5 million people. So we can't stand a chance of taking all these people back to nowhere when we rationalize UCDA. Lastly, Right Honorable Speaker, I beg that with the report from the major report, we need to double the budget for UCDA. This is the opportunity we have for the good contributions it has done for. Kakati nno musajja mukulu ono munna FDC amanyikiddwa nga Munyagwa avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti buno obukodyo bwa President Museveni ogenda maaso n'okubeera nga amalamu bannansi ensa n'okubeera nga bajjako ebirime ebibawa Kasimbi asobole okubeera nga abafuga bulungi nga tebalina yadde ekikumi. Agamba nti eno
plan ya President Museveni kubeera nga yavuwaza bannansi. President Museveni zino sente abantu zibafuna mu mwanya zaagala kuzicontrollinga. Ani President bwe yamala okuleta dabawo no. Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali. Lopu Joel Ssenyonyi agenze maaso n'okubeera nga mwattu yeeyongera okuba nga akkaatiriza ku ekyo kyagenze maaso n'okubeera nga asibirako ekkoye. Mwanyi mwaze mutulaba olunaku lw'eggulo twadde ku nsonga ya pamba, ku nsonga y'amata, ne tutandika nga tuteekawo embeera nga tugezaako okulwana ku bintu bino. Naye ate ekyatukubye empucuncukwe nga bannaffe abava mu bitundu ebyo ebirima pamba, ab'amata, ab'ente naki, nga bo bagamba nti nedda ffe tetufaayo ebitongole ebyo tubigalewo, gavumenti ekole kyeyagala okukola. Tugamba kati abantu betulwanako ate bo beyisizza batya? Anyway, tugamba tugenda kulinda olwaffe kubanga emwanyi wano mu bitundu bya wano ebisinga e Buganda, aba Western Uganda nabo akikyali batandise okulima emwanyi, ogenda mu bitundu bya Northern Uganda nabo batandika. Ne tugamba nti nedda okutaasa emwanyi yaffe okugikwata tugiwe Ministry eya Agriculture tuba twonoonye n'akatono akaliwo. Tetugamba nti UCDA tuukiridde nnyo bo tebakola nsobi oba ki, weewaawo nabo balina bye balina okutereeza ekitongole ekyo. Naye ffe tugamba nti bw'ogitwala mu Ministry buli kimu kigenda kufa kuba tuzze tulaba gavumenti buli kyekwatako ekyonoona bwonoonyi. Emwanyi baali baagala gikwata bagitwale wa Pineti, era bw'oba butateekawo mbeera bannayuganda ne bayimuka kyali badde kyakolebwa dda. Kati kye bagezaako okuteekawo ne tugamba nedda. Tubadde wano of course nga tulaizinga ensonga nga tulaba ate baagala giddusa speed. Speaker bw'agamba oli wa NRM kakati isa motion tususpendinge rule eno tukole tutya, ne tugamba nedda ekyo tekijja kubeerawo. Era njagala kwebaza ababaka bannange tuyise mu rules kubanga rules zitukkiriza okuwakanya speaker kyabasazeewo ne tuyimuka. Rules zigamba nti abantu 40 bwe bayimuka basobola okuchallenginga ruling ya speaker. Tuyimuse tubadde bayitirivu nga tugamba nti nedda. Era speaker agamba kakati mwe njaba suspendinga ne mugamba nedda. Eno si indiscipline. Tuyita mu mateeka agaffe nga tugamba tuwakanye ekyo kyosazeewo. Era kino kitulaze omutima bannaffe kye bagezaako okukola nti ekintu kino bakiremeddeko bakyagala nnyo nti baagala n'okumenya amateeka. Tugambe speaker okusookera ddala tugoberere amateeka. Ekyokubiri twagala buli omu awulirizibwe. Lwaki mwagala okukiyisaawo mu nkukutu? Ky'omukisa omulungi naye alabye nti kyabadde agezaako okukola kikyamu mu mateeka. Ensonga y'emwanyi n'agivaako katuze ku birala. Tekitegeeza nti biwedde enkya bayinza okugikomyawo. Kati ffe tugamba nti ogusula gukuwa empoza n'enkya tujja kubeerawo nga tulemeddeko ku nsonga y'emwanyi. Kakati yo mubaka Luttamaguzi agamba si wa kubeera nga abo ababaka bakabirira bukaadi abatya President Museveni ogenda maaso n'okubeera nga abanenyaako, n'agamba nti ye wa kufiirawo teri akwata ku mwanyi y'abantu be Nakaseke. Omuntu golaba gwosuubira nti asobola okuvayo n'ayogera ensonga kuba ensonga weeziri bonna batya mbu simanyi mbu bagenda kubasimbako abantu batya okuba makaadi, simanyi mbu agenda kubakangavula ekisozi ku Lwokutaano. N'olaba omubaka nga yeeyisanga mwana muto mu house. Kati speaker bw'aba kuwadde omukisa you debate. Naye waliwo debate eba unnecessary ng'oli okugamba tuteekewo debate okututemeko omukono gwange ogusaako otya debate okujjawo. Kati naffe kye tugamba Museveni newakubadde bano badde baleeta debate zaabwe twamugambye not rationalization of coffee. Ekyo kyo twakisazeewo. Ne bwe bwana abayita ababaka, ne bwana abakubira amasimu, ne bwana abatiisatiisa, ne bwaba mobilizinga, kubanga tugamba bino debate zino ze tuleeta wano, it's a will of members of parliament and a will of the people we represent. Tetuleeta birowoozo byaffe. Naye omuntu omu n'abeera eri mu State House nti ndagidde parliament eyise mwanyi, tumubuuza interests z'olina eziri hidden ku mwanyi zaffe. Kubanga naffe wano tuziwadde ziri justifiable ne speaker aziwulira. Ne babaka bannaffe baziwulira. Naye buli omu ali mu kasonda mbu Igwe akulengera, Igwe oga akulengera, oga ali mu State House akulengera, tumubuuza interest z'alina mu mwanyi. Era emwanyi ziri ludda wa z'alima. Kubanga ffe abalimi. Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli webale tugoberera kyokola kya mwendo mungi. Video gimpele like ate gisharingireko n'omulala ali yasobola okubeera nga agifuna. Nzedde ni akutuusako ensonga nga zino ku mukutu guno akuume atakuumira mpeera, mbaagaliza bye munjagaliza
tusinkana ate mu mboozi zaffe endala ezijja zigoberera. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.